olwaleero natugenda kuyiga ebintu ebitasinza okubeera ebikulu ennyo era eby'amaanyi. Kaakati bw'obanga osuubira okuyingira UAE oba nga oli mu UAE akadde kano, eno vidiyo yo mukwano gwange walibadde nga togiyitako, olina essuubi ery'okuyingira UAE. Tulekedde omwami oyo ng'alina emisomo gy'asomesa ate nga munnange bikulu nnyo buli omu obyetaaga okubimanya. Gwe wenna nga oli mu UAE, boosi yakukolera employment visa. Singa boosi wakeera ku makya n'agikansolingamu, n'akansolinga employment visa yo, eyo visa ne bagikansolinga, what next? Biki by'oteekeddwa okumanya. Ngenda kubanga akatambi ako nkakuwa naye nkusabye kawulirize mukwano. Tomanyi olwaleero oyinza okuba oli Dubai, oli Saudi, omuwa, naye ng'olunaku lugenda kukya nga oyagala yingira UAE, nga ye option yokka gy'olina okuyingira UAE. Ki ky'oteekeddwa okukola singa boosi wo akeera ku makya n'akansolingamu visa yo? Oyinza okugamba nze nava wano e Uganda, nze neereeta mu UAE, saayinako sponsor yenna. Naye ate nga watuuka mu UAE nga we wanoonya omulimu n'ofuna boosi oyo yagamba aleka nkukolere employment visa. Newankubadde boosi oyo si ye yakujja wano e Uganda, naye bw'otuuka eyo n'akukolera employment visa, mukwano y'abeera akuvunaanyizibwako ku buli kimu. Era singa ofuna obuzibu bwonna bwonna yali questionable. Kaakati mukwano bw'akeera ku makya n'akansolinga visa ze yakolera, newankubadde nga gwe wejja wano e Uganda era naawe kikulya. Bino oteekeddwa okubimanya. Kankuwa akatambi k'omwami ono naye nga tubirabira nti wano oli ku Magic Initiative Uganda YouTube channel, era nga nze omuweerezaawo nze Magic gw'olaba ku sikirini yo, ku simu yo, ku TV yo, wonna w'oli awo. Kaakati kankuwa akatambi kano tugenda kuba nga tukomawo. Wali weebuuzizzaako lwaki mukama wo bw'akukansolinga oba kampani yo bw'ekukansolinga ekugamba okuwa pasipoti yo sooka oleete tiketi. Bw'oba ng'oli mu kiyumba mukama wo bw'akukansolinga akugamba pasipoti njikuwa omaze kutuuka ku immigration. Mala confirminga nti ofulumye ku immigration ndyoke nkuwe pasipoti. Wali okyebuuzizzaako kuba ekintu ekyo kiba bulumi omutwe. Gwe nga gwe bw'omalako contract oba oyagala ofulume, olina grace period ya mwezi mulamba, onoonye emirimu, bw'ogufuna naye lwaki mukama wo atayagala kuzzayo Uganda nga ate gwe weereeta? Abamu mugamba nze neereeta lwaki? Ekituufu kiri nti mukama ne bw'oba gwe weereeta oli bwakukolera employment visa n'akukyusiza status, abanga ye yakuleeta yaba akuvunaanyizibwako 100%. Bw'ofa yakuvunaanyizibwako, bw'olwala ali responsible. Kitegeeza nti ne bwakukansolinga n'otakyusa status, omuntu oyo akuvunaanyizibwako 100%. Kitegeeza ki? Singa sponsor kukansolinga n'oyingira overstay, buli lunaku bagenda kukyajinga 50 dirhams. At the same time, ne ku sponsor file bateekeko 50 dirhams. Bw'onaatuuka mu overstay ya bukadde 10 ne sponsor bagenda bamubanja obukadde 10. Kati sponsor kyakola bw'alaba ng'oyingidde overstay, wagaana okufuluma oba wagaana okukyusa status ove ku file ye, ng'akukuba abscondi. Absconding kitegeeza omuntu ono yanzirukako, simanyi gy'ali, aba akuripotinze nti wadduka, kye bayita run away. Lwakuripotinze fine zero zikoma okubala, ye tebaddamu mubala fines. However, abscondi yo si ya bwereere era agisasulira. Kati musanga kampani zino zeesanga oba abasponsors bamwe bano beesanga, mugenda obbasanga nga bakozesa dda abantu ne bayingira overstay. Buli ayingira overstay gwakuba abscondi yabina. Buli gwa kolera visa nayingira overstay gwakuba abscondi. Kati nabo sente za abscondi zituuka ekiseera ne zibaggwako. N'agamba nkuvuga nkujja wano paka ku airport. Abamu musalawo kutoloka butolosi bw'aba akuganya opportunity eyo. So kati ndowooza mukitegedde lwaki sponsor wo bw'akukansolinga aba ayagala odde Uganda weekomyewo nga toli under him.
oba si ekyo kyusa status alright yangu kibe omulungi passport yo nsubira nga company wena ezisinga ali mu bwe UAE zikola oba asubire okuyingira UAE vidiyo eno olina ekyokuyiga kyofunyeemu ebyo ebintu beera nga obikwata obire nga obimanya singa boosi wa kansolinga mu visa yo ki ekiddako era lwaki babeera beetaaga obe nga ofuluma ensi eyo mu bunnambiro gy'okoma okulwayo ng'ate bakansolinga visa yo mukwano sente oziwulidde nti ziba zeeyongera buli lunaku tukola nti poosi ye abeera munnange alina okukyeyambula ne kiba nga kirya ggwe so ebyo nabyo ndowooza obitegedde naye nga abasiibi tuli mu nnaku 3 ez'okusiiba abasiiba mwena abayingira okusiiba kuno mwebale nnyo okusiiba mwebale okwewayo mu maaso ga Mukama mwebale okumunoonya naye nkusuubiza nti tomunoonyeza bwereere era ekyo ky'oyaayaanira ky'oyagala ekyakuyingiza mu kusiiba n'ogamba nomata waati kulino kanyingire mu kusiiba ogenda kubanga munnange okikwatako era ogenda kukiraba so kati gwe mukwano tukyalina ennaku 20 bw'atannaba kuyingira mu kusiiba at least gamba zino ennaku 2 nange nkya kantandike nyingire mu kusiiba mukwano osobola okutandikira wano n'obeera ate nga osiiba naawe waliwo ebiseera ebisinga bye balangira okusiiba oluusi wema mbadde sibeera nnyo ku online nenzitandika leeti oba ngenda okukitegeera nga kiriko leetiko nze ntandikirawo wenkiwuliridde ntamutu ngwe kati osiiba kakati kyodi mwesiiba wa pasita bulongo basiiba ntandikiraawo nensiiba ennaku eziba zisigaddeyo naye ate munnange era ndaba ekisa kya Katonda era akola mwezi ennaku ze mba nnyingiddemu so nkusaba mukwano osobola okuyingira mu kusiiba manyi bankuba tyoli ewena boosi nga luba bw'ayomba tayagala kusasula ebyokulya bya bulumi kwegamba embeera ekukaluubiridde muyingirireko mu kusiiba kuno ensonga ziteekayo mu maaso ga Katonda ziteekeyo mu maaso ga Katonda agenda kuba ng'akuyamba ojja kugenda okulaba onoogenda omalako zino ennaku ezisigadde mukwano ng'akyusa olukyuka omuyombi nga Mukama alina engeri gy'amuzibyemu omumwa ng'amuzibye omumwa nze nasabeko esaawa mugamba Mukama omuntu ono muzibe omumwa bannange n'amuziba omumwa yalinga omuyombi nga ne bwoba okoze ekintu ki nga mutuufu olabira ddala ateekeddwa okuyombesa nga tayomba naye bw'olaba ng'abensi bagenda ne mu kuloga ne baloga omuntu oyo muyombi ne bamutuusa bamusulize kati ate ffe abali eri Katonda abakkiriza Katonda nannyini byonna lwaki naawe togenda n'omuloopera ensonga genda omuloopera ensonga kubanga asobola byonna so jangu mu maaso ga Mukama oyo boosi w'omuloope muloope eri Katonda wali obaddeko ne bulaaza wo nga bulaaza wo oyo tayagala muntu yenna akuvumako oba akukubako oli wakuvumira obukamugaa bro sooka ontoolako ono bulo n'alyoka amutambaala kaakati naffe tulina Katonda waffe ye ddaddi ye kamala byonna nga bw'ogenda n'oloopera mukwano guba nange kiwalabu leero kyanvumye kiwalabu kino kyekyagala kunsasula jangu ensonga oziroopere Katonda amukunyigire bw'ati mu ttaano amubuzeeko emirembe mpaka ng'aweweera amaze kusasula okitegeera boosi akulaba nga kizingiriiti jangu omuloope ewa Katonda omugaye Mukama wotutonda mu kifaananyi ekyo lwaki bano abantu bamboola lwaki bansosola tibandabanga muntu Mukama bakwateko balabe nti nange ndi omu ku bo nange bantwale ng'omuntu jangu oloope ensonga zewa Katonda ate era omubuulire naki kyoyagala akukolera ogenda kubikola mbabulye twemenyeza bwereere twe kennyini tweteereesa twetadde mu mbeera naye nga tewaliwo asobola okukola ki okutuyamba twekwase Katonda wali okutuyamba wali okutusumula wali okutuyimusa agamba nti oyo yekka ajja abaavu mu nfuufu n'abatuusa n'abalangira tukirabyeko ng'oli agamba nze bannange n'ekyokulya kyali kibula nga ntambula nsabiriza nalyako ne kasasiro naye nga Mukama yamulondayo olwaleero nga muntu tomanya bagamba togwamu ssuubi teweemalaamu maanyi essuubi yo lyonna libeere mu Katonda agenda kutuyamba essuubi tulijje mu bantu bw'oba nti essuubi oliteeka mu muntu ono omuntu munno ono
bw'oba olina ky'omwagalako omuperereza ne weegonza n'okola ki. Kati naffe olw'okuba nti essuubi tunaliteeka eri Katonda nti yagenda okuyamba tumwagale tuweeweeyo gy'ali. Ye yeetaaga kimu kumugondera, owuliriza ddoboozi lye, osigale ng'osaba. Ate era tugamba nti waliwo ebitagenda kuvaawo watali kusaba na kusiiba. Kati embeera eremeddewo, oyinza okuba weetaaga oyingirako mu kusiiba ssebo oba nnyabo. Yingira mu kusiiba ennaku ezisigaddeyo, ddala ekisa kya Katonda. Kale abalungi bange, n'olw'ensonga eyo, Mukama abankuumire nnyo, amanya nsigadde nga nze Maggy omuweerezaawo, ate nga wano obadde ku Maggy Initiative YouTube channel. Abalayikinze, abakomentinze, ababeerako nga mugoberera, bannange mwebali nnyo, mwebali ddala. Abaagala Maggy ng'omuntu, abaagala byenteekayo, mwebale nnyo, mwebali ddala. Nabayitako babatakawo ne mbagamba nti bw'oba olina story to tell, ng'olina story yonna gy'oyagala tukuyitizeewo wano, okusinziira ku by'omu kiyumba wakikubako byali bitya. Kaakati munnange okyaliyo mu kiyumba naye biri bitya. Jangu embeera eyo tube nga tugyogerako wano. Waliyo abali eyo ng'ako abalowooza nti ye obuzibu bw'alina bwe businga obunene, nga wanawulira ku story yo ajja kuguma. Ate era bw'oba ng'olina n'engeri gy'ohandolingamu situation oba embeera, era naye ajjaga waba ng'ayitamu eno embeera ng'akola bw'ati nange kamunene nja kukola bwenti mpitewo, tube nga twezzaamu amaanyi ate nga bwe twegumyagunya. So mukwano, akabokisi kange kaggule, jjangu ompe story gwe, jjangu ngambe nti Madamu Maggy nze nina story yange gye njagala oyiseewo ku YouTube channel. Bw'oba oyagala kutrainga amaloboozi go era kijja kukolebwa. Bw'oba oyagala nzije wano njogere bwogezi story nga bweri, nina okuteekawo mannya go wadde ekifaananyi kyo era nja kuba nga nkikola. Mukama banjagalire, bye bye.